court o protesting chi protest kati ono mukazi umane mupiwe Kampala yabalimbye mwali Nairobi mulwadde ekitufu ali Nairobi omukyala Shamim Malende yalwadde ki yaganti mu parliament bije bisera bye mwanyi okuza UCDM chi ani amujanya Nairobi tiyaganze kuzaala bana bazadde mu struggle na bana bazadde mu struggle mwami gacho Owuliriza Namboze mu kwagala kadi ya NUP newe bamugamba nti atambulenga ali bukunya okuva mukono paka Kampala kikola bana Namboze yali bubi abantu bali bubi ne Namboze yali bubi Namboze bisere byonga alinganga buno bukyala obutunda emiyembe kwa Luwa Park kwanze mumanyi ulira era mu bantu abatasana criticizing government yenu Namboze talinimu Namboze nyini ye yagamba ko olumu one day nti abantu abatali lwaki mu Buganda mu mwesimba abantu abalala eryo doboso lina ntiki yagamba ko one day mu lwaki mu Buganda mu mwesimba abantu abatali baganda era na one example na agamba nti batulageyo ekitundu kyonna mu Uganda abaganda gye besimba nga si Buganda it was Namboze kati yakyusizza lwaki yakyusizza ayala kadi ya NUP ati kati abantu bali okay yagambye bagamba Besigye nti yakolanga comedy nabo bali mu comedy abasirikali baba yes bagamba nga Besigye nti ali mu comedy aba bana Kyagulanyi ne group successfully basse kye bayita credible opposition eno comedy pure comedy ojjukira bakubatia Gas Besigye amale yagalo mujja mu motoka wali musani rufu around nakawa ne bagamba mboyo Besigye akolera government kati ali upper prison mu Uganda obo yagala obato yagala omuntu aliyomu amuyita Dr. Kiza Besigye bano bakadingo abafere ba struggle abalwanira political offices Secretary General w'ekibiina kati yagala kubeera member of parliament we Kampala tekiriyo minimum Secretary General gyayina gimumala you get it tebabalimba g'omwana omuto ampuliriza wepakasize va mu gasiya wa politics we Uganda NUP baji creating akusanyawo credible opposition atenda iranga ntya Allah kubanda akogane ba minister nga basatu bana bonanga bakikonfaminga muze president yaganja mubareke abana bangi bankole ebyobufuzi okay then babaleke bakole ebyobufuzi why ulwachi bali badde ba deploying abasajja bano bonna anti muizo kugira mu barongo elements security te underestimating kintu okitegera ndozi Kyagulanyi was a creation of this government yatugamba ngali Switzerland oba Switzerland yeah Switzerland yagamba nti mu Uganda kasolwanyisa dictate ebintu biri bisatu mbuje yagamba kasolwanyisa dictate ebintu biri bisatu bakutta bebati bakuse obera mukomera bebati toli mukomera obera mu exile Besigye aliwa ali mukomera apa prison maximum prison kadinga aliwa ali mugwanga yetolola Bobby Wine ali mugwanga yetolola yonna ava ku pate na agenda kwena ava kwenu agenda kweri you get it emyaka esatu enajo nejiwedde badde mu mbaga kugula maploti kuzimba kati bakomyo babalimba